Jaga tuveeyo tugende ku nsala ya kooti. Omanyi Siraju oli senior reporter wa kooti. Kooti yasaze nti Oweekitiibwa Mpuuga sente ze yafuna ne banne 1.7 billion bazifuna mu makubo matuufu ku lw'ensonga Parliament ye yaziisa. Naye neesala nti netegeeza nti mu myezi 12 omukulu PS wa Ministry ya Finance alina okwetegereza n'okukangavvula kiraka wa Parliament. Nyala tusooke ku nsala ya kooti. Ekisooka erekawa Sensha Motion eya Ssekikubo ng'emikono abadde amaze ogifuna yagisaba meeting ewa kiraka wa Parliament nga kyabulako kimu motion kujja ku floor ya Parliament. Ensala ya kooti erekawa Sensha Motion ya Ssekikubo ne banne. N'ensala nga tennabaawo Sensha Motion ya Ssekikubo badde terina gyeraga. Mbadde nkyogera emirundi mingi nti yadde Male Mabirizi yali aggyeyo omusango gwe ng'ayagala awe petition egende mu maaso. Ne mbagamba waliyo omusango gwa Dani Bwete muntu buntu yawaabira Parliament ate yonna nga gigamba bakola nsobi okuyisa omusango ogwo okuyisa sente ezo. Omusango ne bagudismissinga. Kakati omusango ogwo senga verdict eyo tebagi challenging na appeal egenda kuleka president embi tegenda kuteeka ba technical people mukati yabaga. PS ali wansi wa Right Honorable Speaker ye mukama we ye aliwo nga kiraka bw'aba teyababuulira ne bayisa ebintu ng'awandiika n'abiteeka ne mu nkola ogwo musango teguba gwa Wadrofu yekka nono eyakulira okugiyisa bayise sente omulamuzi yagamba nti zabadde nyingi abantu bajja kusabanga sente exhaustively nabajja kukola ki nabajja kuba ebakosa kyendowooza Adolf ayinza obutakkiriza kufiira mu kintu yekka ajja kukola apiiro. Adolf ye nga ye munamateeka professional ajja kukola apiiro si musajja musiru mugezi baoverturninge oba bagitemezeewo naye okugimplementinga ate guntayinza kikola. Kati singa Adolf kubanga ne PS yalaba nti zo sente ki nyingi. Ekyokubiri ndowooza Ssekikubo yakola ensobi yali awaabira commission yonna nga ne chairperson waayo Right Honorable Speaker mwakola ki yali alina sensalinga bonna ne ba commissioner for irregularity naye olw'okuba oli alina kyamufunamu gundi yaga nti oyo ye tumulese tuli kuono mission ye yali ya kudestroyinga Mpuuga ne banne abana. Ekyokubiri mwalimu NRM abawagira bana commissioner ba sensalingi naye nga batya balaba chief whip doyinga abagamba temusensalinga bino ebintu bili technical ya the president himself yasooka n'agamba bayisa batya sente ezo naye initially mabega yali akiwagira era abantu be yabakola ki yaba protectinga. Kati obadde toyinawo okiyisa yadde nga Sensha Motion kisooka kese badde nga tennavaawo waddewo okwekwasa nti kyaliyo omusango against Parliament ku nsonga y'emu. Kati kino Ssekikubo kyagamba nti balina gundi renyi nyingi tebali badde kwabo abantu abasayininga emikono egyo okuwera 179 abamu babadde coerced. Walaba w'ebbaale yagamba nti nze abantu bange ab'ebbaale bantuuzizza ne bangamba olina okusayininga duka mangu ne bampa ne bampa n'esikooti ne Nambooze. Owokusatu atasayininga tanaba na kusayininga abadde Alan Sewanyana bamugoba ku mikolo ebiseera ebyo kati gwe tewasayininga kati abamu babadde bali ku pisto. Utamuguzi yagamba olwasooka nti nze gwe Ssekikubo tetukwesiga olutwakola naawe n'otwefuulira n'oddayo wa Museveni. Kati kino tutegeeza tutya naye yakomawo n'agamba nti ate bangambye nalidde kansayininge. Kati abantu abajjidde mu mbeera eyo wandituuse ekiseera nga debate eyiseewo kyendowooza tejja kuyitawo batuka okulonda ebibiri mu 7 plus biwera half ebya Parliament mu kulonda akakalulu k'ekyamu ate webigenda the eyes have it Right Honorable mukugu mu ekyo amanyi okuweyinga n'alagamba nti the eyes have it so kitegeza ensala ne wetalize
kibadde tekina gye kiraga kati bayambyeko buyambi okugamba nti no wawulidde amagezi deputy attorney general ge yagambye nti nga tumaze okusoma ensala eyo nga tetukoze apiiru tetuyinza kugamba nti petition egende mu maaso deputy attorney general kafuuzi kati omuntu afunyemu mpatire morale ayinza okuba tekivuddeyo bulungi kuba morale yatulimbako honorable Mpuuga sente ezo nazifuna mu butuufu naye sinazikwatako mu kaashi naye zirinda n'amaddu mangi nja kuzitwala Kurisi Obore n'atuyamba n'aga nti musajja sente yazitwala dda 222 ne kooti yakitaddewo mu kurikodi yazifuna 222 ekyokubiri bw'oba waabira abaazifuna mu bukyamu abo abanasibe bokka Right Honorable Rebecca Kadaga mukwano gwange yafuna akasiimo nga former speaker nga former deputy ne Edward Sekandi bwatu yafunanga speaker nga deputy no yaliko speaker ku mulembe gw'Obote bamuyita Francis Butagira nali nsula naye mbuyeeyo nga mulwana wange naye ku Ismail Road naye yazifuna kakati lwaki abo tebaliimu wekibanga abazza omusango sente zagabanyibwa kati kizeeyo oluvuvuumo nti ba MP abasinga tebasoma kuba parliament egamba kintu kyayisibwa the record was proved nga jema gundi babadde agamba Somani abadde redde okubatwala mu kooti musango omupya senga kakati sekikubo tayamanya agajja wagamba nti baleete gundi ejje ku floor negulo yakyogedde ejja kujja alina kyavuga ate nga kisasuliye ajja kireeta bagireete wajjewo bagigobe ku technicalities ate ne gino mwali mu parliament deputy wali ekyo kijja kyafudde naturally kyafudde tekikyalina gye kigenda kati sekikubo asobola okukola apiiru ku musango ensala yaago anti tebawaabirangako sekikubo apiiru oyingiramu nga pateki asobola okukola apiiru yali affected Adolf kubanga mu mateeka omuntu okumusalira omusango n'ogamba bamuwe n'ekibonerezo oba bamuwa hearing naye tebamuwa hearing kati oyo asobola okukola apiiru nti bamusalidde ex parte naye sekikubo talina se asobola kweripa ku apiiru ya Adolf kiba kimutaasa kubanga bw'akola apiiru kitegeeza omusaguzeeyo mu kooti basobola discussing ekyo ku floor ya parliament ng'ani akoze apiiru ngamba katugambe nti Adolf akoze apiiru era bwekibanga ekibalo bwe kigamba bajja kikola naye patire kati tokyasobola kuba Honorable Mpuuga yagambye bano abatamiivu ba MP abadde bantamiirira kusimanya babo bonna batamiivu mulimu abasiraamu yagambye nti abatamiivu balina okuneetondera n'ekibiina kyange abakulembeze baakyo balina okuneetondera bwe bataneetondere ninawo plan A B kati plan B nze kyendowooza musobola kubaamu kugenda mu kooti ate nti bangoba kuba vice president mu bukyamu kooti bwegamba nti bamuzeeyo nupe eriredde kola ki solution enyangu ngeri giwaliwo controversial 1.7 ku buli side eriyo neza Joel nazo 1.7 solution ya reconciliation yandibadde kumukomyawo kati nga bamugoba kuba commission teyavaako kuba commission teyavaako bakomewo bamukakase kuba commission kiri kyo akyaliyo akyagalizo oli akyaliyo netaliyo kulwa nupu basobola mugamba nti kulwa reconciliation ekyo tukikolekedde kuba tebakyasobola mudda naye baba mulimbye bulimbi nibaga nti tukikoze eki naye bamuzayo kuba nupu sirowooza najja bukolera ku ekavule ayinza manya kubwa lopu ajja bukola nga tamale bwabadde abukolera ewakaliga obwa presidential advisor ngeri tagendayo naye nga ajja nakola ebibye nga bwabadde akola ki bwabadde abikola kati ezakisenyonyo tosobola zireeta mu debate eyo nga ziri eyo mu mawulire mbu bali boogera mbu yafuna mbu naye ono ye yakonfirm president yateekebwawo principle n'agamba nabadde ebweru naye ndabe ku social media ebintu bwebi source ya principle ya social media teyali ya parliament kati bano abaali bamanyi ebifa mu parliament bawongerayo proof
era bagenda mugoba nga bakyali ku social media twamuyise nakkiriza ate naye neyeegaana nti twabadde tunyumyamu birala kakati social media erabise naye efuuse president nti n'ebya lopu kati aliko nabyo bya social media era tosobola kutekinga action nene olwokuba tolina omuntu abuuza bye lwaki totekinga action nga wali watekinga action oba noteekawo investigative team yagamba nti katukibuulirizeeko waliwo wazzeewo ssente nyingi ezizeemu mu bantu abagambibwa nti baziridde naye nga tebabayisizza nga mpuuga ndowooza bwe buzibu obugenda okuva mu kalulu nti nuupu kati eyagala kalulu President Museveni yakozesezza wikinesi zaabwe ez'okulwanira obukunkumuka nebakozesa ate nga etandika butandisi bajja bakozesa kati mpuuga alina tosobola agenda kulaale n'omugamba nti mubbi nza mugamba nti yakijjayo mu bukyamu morale n'omuvunaana morale erinnya lye likyasobola okukomawo mu bantu kati tosobola genda kagundi wantu wonna n'omugamba nti omubbi alinga alikomezaawo ekitundu terinakomawo lyonna naye nga alikomezaawo alikomezaawo ekitundu ekyokubiri beesi ye eyakalulu yeeyongeddeko okunywera ye nga ye mu constituency ye kuba kati ajja kivuga addemu asabe yaduliti yasaba ajja kuyita kati archbishop addemu asabe ayiteneka kati ajja kugenda kuba luli baatya nga baga nti musajja akyali kati akabuuza kaliwa archbishop ate sente ezikituuza ne baba tazirina ajja kufuna abazira kisa abamukola ki abamukooneramu n'ababadde bamugenderako abaategeka kiri kati bazzeemu amaanyi mangi so ndowooza politically ekyo kiyambye ne NRM kirina explanation gye kitadde ku leadership ya NUP ey'okukavule okunnyonnyola abantu kiki kubanga ensonga ebadde egamba nti tetwaziyisa ebadde nnyo kuba MP bangi kati tokyasobola kugamba nti tokyaziyisa ku mpewo kati abasayininga nga babaka ba palamenti loopu yennyini n'abalala ekifaananyi kye balina eri public nondoola yaabwe y'ensonga za palamenti basigalawo abasayini mu Uganda waliwo ebintu ebijja ne bijjawo ensonga wagenda kujjawo ekintu nga tokyasobola kudda ku bintu waliwo ekipya wajja kuvaawo sikando empya kati nga tubadde ne sikando ya Kiteezi enkya tojja kulaba ku mawulire ga Kiteezi nga gali ku front page nga gwe mutwe omukulu ojja kusangako taamale okumala ennaku nga ziizo tunagenda okuddayo ekiteezi nga waliwo ekipya mu Uganda ozuuka buzuukusi nga tomanyi mawulire gye ganaava naye buli kasolya kanju kalimu amawulire ogendako bugenzi n'olaba wajja kujjawo ekipya ate kaakati ekiriwo kati NUP egenda kweyubula ne strategy yaayo empya bw'enaaba eyagala ekintu ne best strategy yandibadde ya reconciliation mpuga asobola kuba muntu omu naye bw'aba akuvuddeko nga akumezze mu kooti ku nsonga gy'obadde omuvunaana naawe oddayo ne weekuba mu kifuba nti oba naakutwala enkya mu loopu kati nawidde atone gye nagamba adita general nti accountability ya NUP tekola ki tetegeerekeka kati abantu bajja kwesiba kwekyo wano mwakola bwe muti wano mwakolamu ebityo diversion ekyuke ye Museveni ng'akola ki opposition yandibadde emanya ebizibu byayo nti tulina kwegatta FDC okugamba tugenda kusendekawo kibiina kipya nga waliwo FDC nga waliwo avenues okwegatta Museveni awo ayongera ku fuelingamu kiki kati yabataddemu abayeekera abagenda Kenya kati bagenda kulwana n'ekyo okumala akabanga sibayeekera abayeekera proof ne bwetabaawo